Mulekeraawo okunsabiriza. Museveni akabatemye anyiize. Mulekeraawo okunsabiriza. Abeegaanye abo bonna abagenda okubeera nga basabiriza ewa General Museveni, ndowooza bonna abazingidde omwo, n'abo bannansi abakaaba ebizibu, abamutegeeza ebizibu, okukosa n'abo bendooza be yasuubiza baatalina kye yali abawadde, bonna abagambye mulekeraawo okukola ki okunsabiriza. Ate bonna ku sayidi endala essuubi okusinziira ku Meeya Erias Lukwago nga yakulira legal team eya Dr. Kizza Besigye n'omukulu Lutale abali mu nkomyo nti wiiki eno bandiweebwa bail okusinziira munnange ku Meeya Erias Lukwago. Bw'atyo bw'atutegeezezza nti bandiweebwa bail. Ate ye Martha Karua ate era nga ono yali mu mitambo gy'omusango gwa Dr. Kizza Besigye wano e Uganda mu ggwanga erya Tanzania, bwe batyo bamukwatiddeeyo ku kisaawe era nga tebamuganyiza kubeera nga munnange yeeyongerayo ku nsonga gy'abadde agendako. Byonna tugenda kuba tubiraba wano mu mboozi yaffe essaawa eno. Hillside View Apartments weziri nnyo wali ejjanyi ku Church Entebbe Road, tuuka e Kajjansi Namulanda Kitende, buuza ku ejjanyi ku Church we wali Hillside View Apartments. Akapande ojja kubuuka labaawo oba okubakubira ku ssimu zaabwe. Apartments zirimu buli kimu. Otulooto lwe batalina, tebalina tulooto, gwajja natwo olwo ne weebaka n'ebisigadde byonna weebiri mu nfo. Wi-Fi new'emmindi akola ki? Asena. Ate nga amasannyalaze muganda wange wano tugambe tutya n'owakajiika asena, amasannyalaze weegali tegavaako, ate security weeri kugambye omulirwano mulungi nnyo. Bw'otula ku balcony akawewo n'ebintu by'olaba si byebyo nti ate olaba nzigotta. Balina tenti wabweru kuba compound nnini, osobola okutuulako awo okukosa ne w'osobola okwokyerako kanyama n'olyako. Aba Hillside View Apartments. Transport nabagamba nti bw'oba wakajja oba ova bweru wa Uganda ku airport osobola bakubira n'obagamba nti munone wano ku kisaawe Entebbe bwereere, bajja kunona. Oba okumpimpi awo wano oli bweyogerere n'ebitundu ebirala ebitonotono awo, so si nti ndi bandange mujje munone ejjinja, mujje munone embalala ndi eno. Tebajja kunona, just offer yaabo abali awo ku airport naddala. Timo Property Consultants Limited abo nabo ku nsonga z'ettaka beekwate. Gw'ayagala okutunda oba okugula, ayagala okuzimba ennyumba oba okugula ennyumba ewedde nga toyagala kuddamu ebyo byate seminti ate biki. Timo Property Consultants Limited bakubireko. Dr. Omukugu naye waali ku ndwadde, kuba kati munnange bwetulaga twetaga abantu balamu bokka, ate nga dokita agenda kujjanjaba bonna bonna. Tagenda kusosola mu ddiini, tagenda kusosola mu mawanga, tagenda kusosola mu byabufuzi. Kubanga yo already alina ebizibu bimumala. Naye kennyini muganda wange yafuuka mwekwesi, mwekukumi olw'ensonga munnange ez'emitima emibi. Naye wano bwe nti jjangu ku namba zange ezo eziri awo ku Uganda ku namba ku mboozi zaffe wano ku Uganda Atalagi emeseme 15 endala esembyayo 73. Okay, saagala kulwayo nnyo eyo, naye nga munnange nababuuzizzaako mugyebaleko byonna gye mutuusaako engalo muli mutya munnange. Kwegamba bannayuganda temuta manyi kwegamba akatinku oba tugambe tutya oba bubuyabuya bwe butuviirako obuzibu oba butayiga. Kubanga omuntu atayiga guyinza mu describing otya. Omuntu asobola obutamanya kya busika bwe naddira omugwira n'abeera ng'amukwasiza buli kimu nakkiriza okudyekebwa kati n'atandika okutega n'engalo eri eyajja okwekolera omusimbi era omugagga omuzibu ennyo n'abantu beera n'akwewaanira nako nti nze tuli bagagga kati ne family yange I'm rich kakati mmwe nammwe ngenda kutandika okubagaggawaza. Najja n'akakadde kamu Apartheid Development Model, emyoga n'ebirala.
naye nga ate Salimu Saleeri muganda wange abagenda ewe mu creation abawa buwumbi na buwumbi naye no yabakoowa yabagoba basuuna teyabagoba yabagoba abayimbi yabagoba bagamba nti ragadi Salimu Salegwa bwe mugendayo kati ye gwayitiramu gwavuma n'akola atya babebekulu bonna baabayisaamu dde eggaali bwe badde eno ne ragadi nga bagamba owulidde bwengize ragadi yatundayo abayimbi banne bwe bagendayo mbu ye yakola ng'omunyampi omugaga ebivumu mwabiyisiza naye yabakoowa abayimbi kakati munnange Museveni naye bw'atyo avuddeyo n'akabatema nze nno essanyu lyempulira nga akabatemye essanyu lyempulira nga akabatemye abagambye I'm tired of this nkoye kino muwulirize stop begging me mulekeraawo kunsabiriza wajja olina kaki mumugambe wajja olina kaki mugende ku mutukutu gwe gwa Twitter mumugambe wajja olina kaki tubuulirike wajja olina nothing teyalina yadde n'akantu wano Bobi yabagamba nti ne panti baali tebalina bwe abantu bamubalaba ng'ekiri abusive naye nga ge mazima truth be told bajja tebalina yadde ne panti nga tebazirina era animal nga zeewubira mu mpale nga temuli yadde ne kapanti sikiri nga zebaluma bubinyo kakati munnange kati ono alabula bannayuganda anti olutugenda mu kalulu akimanyi bagenda okumusabiriza ssente kubanga yembeera gye yateekawo kakati munnange Museveni muze guno mbu ogw'abantu ba citizens okubeera nga bagenda gye bali mbu nga bamusaba okubeera nga agonjoola ebizibu byabwe local problems buli wamu waalaga agamba nti agukooye nejjukira nti naye kennyini asuubiza abantu n'atabawa era ekyo tukimanyi bulungi nnyo obukodo ekibayita kama Katonda kyokka te n'okyokodowalira nakyo si kikyo naawe si bibyo byabannansi naye mwe mukkiriza okusabiriza babasunireko kulowooza nti n'omwana we ajja kgenda yasabirize kati nga bakathani kusaasira simaye baani bonna twagala kulaba muzeeyi gwolowooza n'omwana wo oba muzukulu wo anaasobola okugenda ewa muhoozi n'asabayo we waluhaamya kubanga kyemwagala tutambulirawo mu busika mbu Museveni akwase mutabani we ne muhoozi naye akwase mutabani tubeeraawo kyemutembeeta kaakati munnange okusabiriza ekirungi Museveni akubagaanye naye olw'obutayiga era mujja kusigala nga mumusabiriza kakati munnange tugenda mu kalulu ka 2026 bw'atyo Gen. Museveni engeri gy'abadde ayogeramu nga alabika alinga alangira bannayuganda kubanga awo yabateeka okubeera babbeegazi nabwe ne mukkiriza okubeera abasabiriza kakati agamba nti nkoyo okunsabiriza buli kaseera buli wendaga ne muleeti ne mumbuulira bino ne mukola muki ne mumbuulira bino kyokka nno weewuunye ate nekyagamba okumusabiriza weewuunye ate oba tekifaanagana na bana abagenda buli gyali kubanga abo bonna abazingiddemu naye ate weewuunye kyatuwadde nga case study ojja kwewuunya ensi era wano we tugenda okulambululira byonna bye mwalonda bubi mwakola mutya mwansindikira abantu abatali ba NRM mwansindikira baanuupu yenswala kyenguudo zammwe si nkole kakati munnange ebyo byonna Gen. Museveni abibagobyeko abeekutuddeko kakati nti ebintu bino bye bamugamba okukola mbu tebinnaba kubeera budgeted for by the government tebinnaba kuteekebwa mu mbalirira ya gavumenti naye bwe mubeera mu bimugamba kakati awo naffe wetwebuuliza nti birigenda muddi nga mumaze kufugira myaka 10 birigenda muddi kubanga era abantu bye basaba oba ye Museveni kyayita okusabiriza kayiteebereza dembe ly'okutambulira ku luguudo olulungi okumugamba nti oluguudo ono lukolebwe oba omusabiriza oba abannayuganda ekyo bakifuna batya simanyi kali sometimes ojja abantu nga bakomentinga obanga oli akulaga kubanga basuubira akasente tugenda kati mu campaign basuubira akasente awo
naye temujjako kalya njagala okubabuulira kuba ne ze mwalyanga edda nazo temukyazirina ekyo kyokka kiwalibadde ogamba naye kasogere nga tulya ssente tulina ki kakati munnange okuleka abo abatonotono be mulaba ne muwaanawaana banne musajja avuga emmotoka oyo bannange gundi kumbe ye gwe baalondamu mummwe kati yalya ziri ezammwe zonna kakati olwo n'abamatiza najja okubafera nammwe ne mukola ki ne mukkiriza kakati munnange Museveni agamba nti omuze guno ogw'abannansi ba citizens okubeera nga bagenda gy'ali nga baagala mbu agonjoole ebizibu byabwe lokale buli wamu waagenda agamba nti kino kimukyankalanya kimudistractinga kimulemesa oba oliawo mbu okulaba obulungi ebintu nga bwe yali badde abikola naye bw'obeera ng'eggwanga olimanyi kuba mapa ya Uganda tugimanyi tumanyi ebizibu by'e Uganda tumanyi enguudo ezitali nkole n'ebirala kakati ate bagamba ebyo bikudistractinga bitya ate olidde nga byebizibu by'oliwo okukoolako ekyo nakyo kikusobera kiba kitegeeza nti bw'okwata abali bakoze ku mathematics bwe kasita otunuulira ennamba ng'olaba tolina woogitandikira kitegeeza tolina solution ku yo wabula bw'okwata kyoko oba peeni otandike kitegeeza olina wootandikira kakati ate bw'oba olina wootandikira nga gye ne Museveni bw'atulaga nti alina we yatandikira oli naye mugagga yeegaggawazza kakati ate bannansi bakulema batya okubeera ng'okola ki ebizibu byabikolebwako kubanga eggwanga olimanyi ekyakuleeta nga pulezidenti kiki kati wajja kukola ki kubanga ogambye nti bwe bakubulira ebizibu byabwe bikudistractinga kati omuntu akubuuza wajja kukola ki kikyosobola ansi eriemu kwegaggawaza ekyo kyokikoze kubeera weewaana nti ndi mugagga kati ndi mugagga am rich abantu bange kati bali rich family immediate family members kati nammwe ngenda kwebagaggawaza n'atandika kakati wetwagerera essaawa eno mu skimu ya Museveni ey'okugaggawaza abantu zaataddewo zonna skimu eziwererako ddala tulabye bonna bagaggawale emyoga n'ebirala nti ekibuuzo kinyinza okubuuza nti munnange gwe ampuliriza waafunyeemu ki mu kuzoogera si mbi era in fact zaali badde nnungi nnyo naye ne IG yakugamba nti abo bennyini abo sere kwe zituukira n'omukyalo omu yayogera n'agamba gye ne Museveni nti munnange era kati simanyi bagenda kunzita sente tetuzirabako era naye n'amaliriza nga naye mbadde nsaba ngende jogeko ne maama Janet nti genda naye mukazi wattu n'agenda asabirize kabbasale kuba yagamba mutabani wo omwana wo yakola bulungi ku era byafuna zokka n'agenda asabirize kabbasale kakati ekyo takyagalirako ddala naye yamukkiriza okugendayo oba mukazi wattu yayambibwa teri amanyi naye ali awo yeenaanise yero kyokka akaabira mu sisitimu n'obubbi bwe nnyini atuuse n'okuga nti bayinza n'okumutta kakati munnange Museveni bw'atyo yategeezezza n'oku lwabadde lwa Sande nti waliwo ebintu wano oba ebyali badde nga goals ebigendererwa oba ebyali badde bituukibwako mu ggwanga gamba gavumenti byetunuulidde priorities current goals and priorities government's current goals and priorities byo gavumenti kati byesoosowaza byetunuulidde nti singa ekwata ku bino eggwanga lijja kuba literedde tuli mu myaka 40 muganda wange yetwogereramu abasajja bakyapulaninga n'okutuusa kati bakyapulaninga pulaani yali nyanfudu kakati munnange gye ne Museveni kati awa examples ze olwo ageraageranya abantu okumukabira ebizibu kati abageraageranya ku basaabaze abali mu mmotoka katugeze ebbaasi ye eya yero naye mbunga barisikinga obulamu bwabwe olw'ensonga kugamba obulamu bwabwe bwatadde mu katyabaga olw'ensonga nti babeera bakyankalanya driver buli kaseera driver taconcentratinga bali mu kumugamba kino bamugamba kiri bamugamba kino bamugamba kiri mu driver ayinza okukozinga akabenje ekibuuzibwa Museveni tatubanga kibbo tuli okay muli okay kakati
bwatyo n'abagamba nti saagala kubeera nga munkyankalanya nga mundistractinga. Mulekeraawo okumpogganira. Stop shouting at me. I don't want you to keep distracting me. Stop shouting at me. Mulekeraawo okumpogganira. I am on a wheel driving. Ndi ku steering, ndi mu kuvuga. Museveni atubuulira munnange nga anyonyola omuze ogw'abannansi okubeera nga bagenda gy'ali nga bamusaba akasente okubeera nga asolovinga ebizibu byabwe buli waalaga, n'agamba nti omuze ogwo mubi nnyo kumudistractinga. Kakati munnange Museveni amaze okutegeeza nti nno yagamba nti I am in the driver's seat, ndi mu kifo kya driver ku steering, naye mpulira amaloboozi mangi nnyo, but there are so many voices behind me. Muli eno muwoggana kino na kiri, telling me what to do and how to drive. Mumbulira ki ekyokukola na butya bwe mba nvuga. Juzi waliwo baasi eyagwa, mujjukira bulungi nnyo, yagwa ku Masaka Road, wali Empigi. Driver tebamugamba nga abantu tewayikendeezaako, naye nga ye avuga buvuzi ne mu makoona avuga speed. Temujjukira? Era yamaliriza bakubye ekigubo n'abamenyisa emikono, bakoze batya bafudde. Kakati General Museveni olwo ali bize nnyo avuga kibaasi kye, abagamba nti you will make me lose control, stop shouting at me. Mumbulira ki ekyokukola? Awulira amaloboozi mangi eri mulimu muleekaanira. Speed gyatuvuga nnene, naye ate munnange olugendo terutuuka. Atuvuga speed nnene, emmotoka amala gagivuga, emmotoka n'etandika okufaafa buli kaseera kubanga amala gayisa akalabudde emmotoka zonna endala. Bamu poliisi tavaayo, kwegamba baba driver kitegeeza nti bwe banaakola ensobi emu ne bamuyimiriza nti oba overtaking watalinako overtaking ne bamuyimiriza traffic, mujja kumalawo essaawa namba nga mutudde bakyali mu kukola ki, mu kumaliriza n'aba traffic. Kati Museveni abagamba tajja kuluzinga control, naye kyebuuzibwa nti taluzinga nga control waali. Kakati n'abagamba nti let me drive you to your destination. Muleke mbavuge mbatwale gye mulaga. Gye mulaga destination ki? Poverty destination, death destination, ne destination ki endala muganda wange? Slavery destination, kubanga batugaba bajja tufuula baddu, tulina kuba baavu. Illiteracy destination, kubanga ebyensoma byonna babisse babitadde wali. Destination ki endala? Destination ki endala? Kakati bino byonna Museveni awo atutuusizza, okitegeera. Naye yabagamba ayagala kubatwala ku destination yammwe, we mulaga gye mulaga. Naye wa gye mulaga myaka 40 temutuukanga. N'abagamba mujja kundeetera causing accident. Kati ayagala kubeekwasa nti bwe mu kaseera bamudistractinga, mumugamba bino na biri, kati n'ava ku mulamwa. Ensonga byabasuubiza nga temukola ki, temubifuna. Ensonga ki mulaba eggwanga bwe lityo. Kakati munnange Museveni tetumanyi obafa era, kubanga tukimanyi nti State House yafuuka mpuku y'abanyazi, bakutulirayo ddiiro. Era ffeeno sebo ffe abajja mu State House ne tupangaza eddiiro ezo yeffe. Kakati munnange bino General Museveni yabyogedde ddi, kuba ojja kumbuuza nga yabyogedde ddi, yabadde wa? Babadde lwa Sande, saawa zabadde malya ga byamisana awo, saawa nga 6 n'okudda waggulu katono. Kati Museveni yabadde Kamwenge district nga ali ku ki? Jjukira nti ali mu tours za parish development model. Kakati ali mu parish development model
PDM Zono Tour. Munange kakati Museveni nga ali kurale kakati olwo munange abakulembeze baliko leaders ab'ekitundu ne batandika okumubuulira challenges okusomoozebwa n'ebintu bye batalina kwegamba bye balaba nti gavumenti yali badde bye batuusaako. Mu byo ebyasinze okumunyiiza ze nguudo embi, poor state of roads mu kitundu ekyo, era ne batandika okumubuulira enguudo naye zaamanyi obulungi naye kati olw'okuswala n'okunyiiga kati bimunyiiza bunyiiza bamugamba nti Fort Portal Kijura Road olulufu, Kyenjojo Kahunje Kamwenge Road olulufu, era ne bamugamba nti enguudo zonna ezo munnange enfu. Naye mu kubalirira nga kigambibwa okuba nti nno enguudo ezo zeetaaga obuwumbi 7,700 okubeera nga zikolwako. Obuwumbi 7,700 ssente zigula binyeebwa ku gavumenti. Kyo njagala okikubuulira. Obuwumbi 7,700 ssente zigula binyeebwa ku gavumenti era ezo ezisobola. Kubanga Ssemujju Nganda yali abuuza wano Museveni nti ayogere amazima. Essente ezo ebizimbe bya Sudiru gavumenti kwepangisa zi woofiisi ku musimbi omuyitirivu ennyo ebizimbe byani? Ayogere nti bizimbe bibye naye nga mu kubalirira mu bizimbe ebyo bafunamu obuwumbi obusukka 5 buli mwezi. Mu bizimbe ebyo Museveni yajja talina kyalina. Ebizimbe bye yabijjawa byonna. Omusimbi n'ebintu ebirala bingi nnyo bye beekomya bafuna obuwumbi. Awo kawuka twogerera kwase mu Uganda yabireeta n'abyogera tumbuza nabijjawa. Era munamwe mubimanyi. Era nabo tebabiwakanya. Obuwumbi 5 n'omusobyo gavumenti zesasula mu rent mu bizimbe byabwe bye baazimba ku ssente z'omuwi w'omusolo kuba baazijjawa. Ku by'obugagga bya Uganda bitutamanyiiko mayitire. Okitegeera kakati bano bamugambye nti enguudo ezo Fort Portal Kijura ne Kyenjojo Kahunje Kamwenge enguudo ezo tezeetaaga okukola mbi nnyo. Kati baloko leaders boogera babakuŋŋanyiza parish development model zeetaaga obuwumbi 7,700. Museveni n'anyiika kuba abantu bamaze omubuulira ndowooza agamba banampa akalulu bano banankola ki? Kakati bannayuganda mulina okubeera abalabufu era ne mutegeera nti omuntu bw'abanga ddala anyiize nga mumugambye ekintu ng'ekyo era ekyakirabanga ekyokumusabiriza kati ate lwaki yajja abasaba obululu? Kati awo we mutegeerera nti n'akalulu kammwe si tekamukuumira mu buyinza kubanga ye akalulu akakyangira eri waggulu. Kakati wano temukamuweera ddala mukawa omuntu omulala wali mu maaso naye kenyinyiri akyewuunye babale bakama bakanye kubalanga bayaba basoma obululu 10 Museveni alinamu 3 bagamba nange nga kugamba bibasobere byabakama atuyane amagye geebululule buli wamu kubanga kye bajja okukola kubanga babafudde ba beggars mu nsi yammwe ate ne babadduulira nammwe ne mukkiriza. Kakati munnange bw'atyo n'abategeeza gavumenti ez'enguudo ezimanyi, gavumenti enguudo ezimanyi naye essaawa eno gavumenti etunuulidde nnyo kubajja mu bwavu poverty eradication programs. Mbu batunuulidde nnyo poverty alleviation gye batunuulidde programs zaba ze batunuulidde kati nga parish development model n'emyuga bye batunuulidde. Kakati gwe bwe kiba nga ssente zino eza parish development model nga Nabbanja bwe yatugamba n'atubalira simanya yika y'obutungulu biki. Motoka ki egenda okujja okunona ebirime eyo ku ssente entono ng'enguudo mbi ku bitonye motoka ziseerera zikola zitya?
kati obwavu ogenda buvaamu otya nga transport muzibu ba transport kintu kikostinga sente nnyingi nnyo mukimanyi bulungi nnyo teweetaaga kubanga wasoma okutegeera ekintu ekyo teweetaaga kubanga wasoma naye bakugambye Museveni akutegeeza nti tubimanyi ebyo naye kati ffe bitutunuulidde poverty alleviation programs such as PDM n'emyoga bitutunuulidde kakati bitutunuulira mu butuufu bwakyo parish development model bakuwadde akakaddeko ddala mu Uganda njagala okubabuulira omuntu yenna bamuwadde ssente wano e Uganda asooka temesaako nnyama kubanga asooke naye sente zonna ze beewola wano nze mbamanyi kuba bino bibaddemu bimanyi basooka temesaako wali nnyama ennyama neegula sente meka kiro e Uganda egula sente meka kumu kanaana kigeze emitwalo 2 nnyanya butungulu kati ate oli alina family extended family ajja gula kilo meka ojja genda okulaba kwanze waliwo mukwano gwange omu wano okumpi n'emikwesesa alinawo butcher naye ndaba bwe bajja okugula ennyama abamu abeesobola kwe nkulaba bazze okugula ennyama kwe kumubalira mu mitwalo 6 atwala nnyama kulyaka kati gwe kyonza okuba okisobola gwolooza okisobola naye zivaawa kubanga tulaba omusaala gwo mutono tulaba zoofuna ntono kuzoosaasaanya zivaawa obuli bw'enguzi bwe bujjiramu kati gino emyoga parish development model mufumbekeddemu ababbi ate gino Museveni tasobola kugoberera kuba baakimuripootingira dda wabula kati lyekkubo lyabategekedde gavumenti awo weeri webategekedde byetunuulidde poverty alleviation programs zayo azibabuulidde nti bino ebyenguudo babimanyi naye kati si kyekikulu kitegeera kiri kyekikulu naye waliwo ki mugenda kutuuka ku ki ku programs ezo si kwogerera bubi naye ekibuzo kyenkolekera mugenda kutuuka ku ki naye nga jjeno Museveni kennyini ate era ekyokusabiriza ng'oggyeko ekyo ky'abantu okumubulira ebizibu kuba kati baawonye n'obutabagamba nti nno mwalonda bubi kikumulonda ba ne kati abeeyo ndowooza baalonda ababaka bennyini kuba n'ababaka be gye bali bibi kati talina kyakubagamba naye singa babadde nga wano Kampala wano oba mu Buganda wonna wano yandibadde abategeerezaawo nti mwalonda abantu besiikaanya nabo kati n'olwensonga singa babadde mitiyana kati singa zaakaalulimu singa badde mitiyana municipal mwalonda zaake abayambi eki ekibuuzo kiri nti n'aba NRM gye balonda ababaka ba NRM enkulaakulana gyeri 0 teriyo era n'ekyokubagamba tebakirina okuleka kati ate okunyiiga obunyiizi olw'okuba mukoze eki mwogeddeko alright eyo kanveeyo okay Besigye ensonga ze okusinziira ku looya we Erias Lukwago yatuwadde essuubi yatugambye nti wiiki eno yennyini eno gye tulimu eno nti Besigye yandiweebwa beyiro era nga agamba nti okusinziira ku biriwo nti etteeka liragira nti omuntu yenna okumusiba emyezi egiri mu 6 okusajjuwera emyezi 6 nga tewaliwo obujulizi buli sufficient kiba kitegeeza nti aba alina okwejjeerezebwa kati Besigye waali essaawa eno already tuli mu myezi 6 era nti n'ebintu ebyetaagisa okubeera nti yeeyimirirwa weebiri kale n'olw'ensonga eyo nti tewaliiwo kintu kyonna kiyinza kugira kubeera nti nno bakkiriza yeeyimirirwe ne lutale era bw'atyo essaawa yonna akwalifayinga bwe tuli akwalifayinga okubeera nga afuna mandatory bail under article 23 okusinziira mu teeka erya 23 mu ssemateeka wa Uganda bwe kityo bwe kiri akati munnange bano basibiddwa emyezi egisukka 6 era bwe batyo bali entitled to be released on bail tetugenda kuwakanira ebaagwa kitegeeza nti
katulinde kubanga yagambye nti bagenda kuddayo nakawa court wiiki eno yennyini gye tulimu era tusuubira nti no kooti bw'atyo munnange egenda kukola ekintu ekituufu okusinziira ku Lukwago Dr. Kizza Besigye Haji Lutale bwe batyo baweebwe mandatory bail Lukwago batyo bwe yagambye. Kati munnange ekyo katukirinde kugenda tetugenda kuwakanira ekola ki ebaagwa tetugenda kuwakanira ebaagwa katukirinde. Kakati ate era munnange mwera mu nsonga zezimu Martha Karua era nga ono looya wa Besigye yakwasaganya mu musango guno ye yaguumamu omutwe kusinza ku Dr. Kizza Besigye bw'atyo bwe yasaba Martha Karua yaba abeera akwasaganya omusango gwe guno. Kakati bano munnange ne banne abalala basatu balooya bwe batyo babadde beesolosa eggwanga erya Tanzania, babadde bagenda Tanzania munnange ne babagaana era ne babakwata bwe batyo ne babeera nga balina okubeera nga baddizibwa ewaabwe. Kakati Martha Karua nga yabadde wamu ne balooya abalala babiri bwe batyo ne babakwatira wali ku Mwalimu Julius Nyerere International Airport e Dar es Salaam ne babagaana okubeera nga bayingira eggwanga erya Tanzania. Kakati abasatu bano babadde bayite nga abagenyi aba East African Law Society era babadde batuuse e Tanzania okubeera nga babeerawo okusobola okulaba biki ebigenda mu maaso mu musango ogw'okulya mu nsuulukwe oba treason trial eya opposition leader e Tanzania eyo amanyikiddwa nga Tundu Lissu era nga ku Monday ennaku z'omwezi nga 19 omwezi guno gwe tulimu gwe nnyini ogwokutaano munnange omusango oli gutandise okubeera nga guwulirwa. Kakati ab'ebuyinza saidi zeeyo nga bagamba nti balooya bano bwe batyo babadde bamaze okubeera nga bakwatibwa era nga bwe batyo babadde balina okuba nga babazizza e Nairobi. Tefunaba kutegeera baba babazizaayo oba bakyaliyo naye nga bwe batyo bakwatiddwa. Kakati munnange kino ne kibeera nga kiraising concerns abantu okwemulugunya ku regional cooperation and freedom of movement within the East African community. Nti omukago guno gwe tulimu gwa East African community nti mu ddembe oba ebyali badde nga bitufunamu ye freedom oba ebimu ku ebyo ye freedom of movement ebyensoboligana ebyokutambula abantu katugeze okuva mu Uganda ogende Kenya Tanzania kiyinza kuba kyangu nnyo oba Congo amawanga agali mu East African community. Naye kati kino munnange kitegeeza nti kiba kimaze okulaga nti ate still interests naddala ez'ebyobufuzi kirabika nti awo eggere babeera balinnye mu mbeera efaanaganako bweno nti bannansi kati kitegeeza nti omukago guba tegubagasa mu mawanga gonna. Karua ono munnange yakulembera ekibiina ekya PLP ekya Kenya's People's Liberation Party era nga mukyala w'amaanyi mu kulwanya eddembe ly'obuntu era yavumiridde ekintu kino n'agamba nti kino kirinyirira oba kiiswaza omukululo founding president Julius Nyerere owa Tanzania bwe yalekawo era bw'atyo yakakasizza nti babadde bapoyeddemu kaawo abakiirinze ku Mwalimu Julius Nyerere International Airport e Dar es Salaam Tanzania era nga ali ne banne abalala babiri awamu bonna ne Martha nga kwali be basatu era nga babadde balina kubeera nga bakomezebwawo. Kakati yagambye nti nno kino oba oli awo nti Julius Nyerere sikyali badde ayagala era nti newankubadde waliwo common trade and shared regional ideas naye munnange kirabika tetujja kubeera nga tuganyulwa mu kyo era bw'atyo mu nnombo ye gye yabadde akulembeza ku nsonga n'agamba nti aluta continua kitegeeza nti munnange tetugenda kupowa
tebagenda kubeera nga bapuwa, tebagenda kubeera nga babivaako, bagenda kuba nga basigala mu resistance against political oppression. Kakati balooya abalala ababaddeko Gloria Kimani, ono council member owa Law Society wali e Kenya, okukosa ne Lynn Ngugi, era nga bano babadde part ku delegation yabadde coordinatingiddwa East African Law Society wamu ne LSK nga ekibiina, era munnange okukosa ne Uganda Law Society babadde balina okubeera nga babeerayo. Kakati munnange bino byonna nga biri awo, jjukira nti omuntu ojja okwebuuza nti ate ono gwe babadde bagenda okuba ali ku musango gwa treason bamulanga ki? Tundu Lissu bamulanga ki? Ono ye chairman owa ekibiina ekya Tanzania ekiriidinga mu opposition, kyama kya Demokrasia namayendeleo oba kibayita Chadema, ali ku misango gya kulya mu nsiru kwe treason charges oluvannyuma lw'okwogera ku rally emu mu Tanzania mu bigambo byayogera nga April 2025 ebyavuddeko obuzibu, kubanga mbu bwe yali ku rally yagamba nti no reforms no election, mbu ewatali kola nongoosereza tewagenda kubaawo kulonda. Mbu kino nekirabika ng'ekyakuma mu bantu omuliro oba ekigendero ekyokuba mu bantu omuliro, okubeera nga munnange ate bwe batyo bakyukira gavumenti. Ekigambo kiyayogera mbu ebigambo ebimuteekesako omusango gwa treason ogw'okulya mu nsi obukwe. Kakati munnange ewaabwe omusango ng'ogwo, era ndowooza nga bwe kiri wano, ekibonerezo ekisembayo kufa, death penalty, kuteeka kalabba. Kakati buno munnange bwe gutyo internationally gufunye okubeera nti abantu bangi bagukonda eminga baguwakanya, era nga Kaluwa n'abalala nga ba advocates abalwanya eddembe ly'obuntu bwe batyo nga bagamba nti kuno kubeera nga kisooka kulinnyira ddembe ly'abuntu nakugezaako kusuppressinga political parties oba politicians abatakkaanya na gavumenti. Jjukira nti Tanzania bagenda mu kulonda October 2025 bagenda kuba balonda. Kakati munnange ebyo bwe bityo bwe biri saidi zeeyo, era nsuubira okuba ndowooza kankome wano okusinziira ku budde bwe tutuuseemu, atusinkane mu mboozi zaffe endala wano ku Uganda At Large nga bulijjo. Mukama Katonda abakuume.